Okwetonda tekiraga bunafu. Okwetonda kiraga mpisa na bwetowaze. Naye bwe weetondera gwe wasobya abeera waddembe obutakusonyiwa oba okukusonyiwa. Ekirala bw'ojja okunneetondera olina okumpa n'ensonga lwaki weetonda, kuba sinza akugambye nti weetonde wansobya kino. Ani buli omu amanyi kye yamusobya. Nanti alina otuwa ensonga ze yeetondako. Nti kuno neetonda ku lwa nsonga beeti nagaana kabaka okugenda e Bugerere. Neetonda okugaana kabaka wammwe okugenda e Buluuli. Neetonda mu 2009 natta abantu bangi ku lwa kabaka. Neetonda 18-19 natta abantu 5 ne nangiira 54. Neetonda nabba emmere y'Abaganda nenziba ente zaabwe nenziba emmwanyi zaabwe nemmala okuwamba obuyinza nenzitakayiira ku Parliamentary Avenue. Neetonda kuba Abaganda endagaano ze twakolera mu nsiko ez'okubaddiza obwakabaka wammwe ne federo ngibawe nagaana okubawa federo ne mu bizimbe by'obwakabaka mmwe mpaŋŋamye ŋŋaanya okubasasula ez'obupangisa ate nga mmwe ebitongole byonna bye muyina bisasula omusolo mu central government. Neetonda nabasobya nnyo. Neetonda kubanga bannaddiini sibawa kitiibwa okusingira ddala b'omu Buganda. Neetonda olw'omutabani gwe nazaala atawa kitiibwa bamusinga. Ensonga ezo ziraba. Neetonda olw'Abaganda bannange omuli Jeno Katumba Wamala okubanga Enefik Media. So okwetonda kwa Jeno Museveni nalabye Father Musala ng'agamba nti okwetonda kwe tekwandibadde kubi. Nyandibadde atubuulira yatukola ki? Mbadde nsaba ntandikiraawo. Okay. Father Musala ndowooza yakiridde mu eri ettuluba ery'Obukatuliki nti omuntu bw'agenda okwenenya agenda amaaso ga Father n'amuga Father gunsinze nasse omuntu gunsinze nayenda ku musajja sonyiwa Father nasobeza nenegomba omulala. Exactly. Naye okwetonda kwa Jeno Museveni nkulabamu ebintu bibiri. Ekisooka oba bisatu. Ekisooka Museveni nga yo omuntu yeewulira muli omanyi omuntu osobola okwewulira ekyamazima mpulira nafuye sikyasobola buvunaanyizibwa bwakuweereza ggwanga lino. Kyokka wakati mu kubanga Museveni abadde omukulembeze w'eggwanga lino emyaka emiyitirivu bwe giti ebikolobero byakoze ku bannansi biyitirivu yeetaaga okwetonda naddala wano mu Buganda. Kubanga njagala kutegeeza nti Buganda region eno yafaamu abantu abatali wansi wa 5,000 egiri ku record 5,000 abaafa nga Jeno Museveni ajja obukulembeze. Kyokka ne mu kujja okwo njagala otegeere nti abantu abalwana ne Jeno Museveni nga mwe mulina omugenzi yakafa gwe bayitanga Meja Kazoora baatulaga nti ebikolebere mu bantu gye twali tulowooza nti gavumenti ya Mwami Obote yebikoze ate mwana wa Tusiye yali bwetyo. Yali gavumenti ya Mwami Museveni eyajjanga ne bajja mu maka go Fiki ne bagamba olina abaana abalenzi 8 tuwa abaana 5 tubatwale mu Buyeekera n'ogaana. Ekiro ne bajja nga bambadde uniform ez'amagye ga gavumenti ey'Obote ne bakutira abaana 3. Enkya ne bakomawo bennyini ne bakugamba ndowooza olaba amagye ga gavumenti y'Obote mabi tuwa abaana bana basigaddewo kati gwe asigazaawo 5 oga banange mugende muki bafera. Kati bwe bamala okufera abantu ne bagamba nti katuyingidde mu buyinza kyokka n'obuyinza bamaze okubukwata ate ebyabatwala mu nsiko ne bagaana okuba nga babitambulirako. Kwegamba ebintu ebyo na byonna we biri. Olwaleero tunulira ebiri mu Buganda, otunulira obuli bw'enguzi, otunulire service delivery embi wano mu Buganda, otunulire obwavu obuli mu Buganda, otunulire okutyoboola kwa institution zonna kazibeere eza Buganda Museveni akamala okubeera mu confrontation ne kabaka wano emyaka 15 ga 29
kwegamba otunuliramu n'olaba tunulira okutyobola kwonna ettaka lya Buganda lye libbibwa ogenda okulanga ebikolebero gavumenti ya Museveni byakoze mu ggwanga muno specifically Buganda binene nnyo. Situgamba nti ebitundu ebirala biri okay kubanga Museveni abadde yeetonda abadde ateekeddwa n'okwetondera abantu b'e Kasese, abantu b'e Mukula, abantu b'e Burichol. No, yakola orders. Yali CDF by then. Commander in chief CIC by then. CDF nga wali naye nga orders ezisinga ziva ku General Museveni okubanga abantu abatusibwako ebintu ebyo. Abantu gye bayite Mukula babateeka mu container ne babookya. Abantu bali ekyalo kyesolo tebakiyita Burichol baba kumako omuliro ne babookya. Okitegeera si byakibwetere ba ku byakibwetere ebyo byakulemberwa amagye nga bagezaako okukakanya abantu bayitanga ba Arrow Boys. Tunulira abantu abadde mu General Court Martial b'Ekaramoja eggwanga lino lyonna Museveni ayina abantu bazaakosa. Olwekyo okwetonda kwe ndowoozamu nti ye nga y'omuntu yeewulira. Omuntu omanyi bw'awulira ekiseera nga yeewulira nti ageyeegeye oli awo Katonda wanaatera okumuyita agakanzira eri Katonda. Gwe bw'omulaba naye ye bw'atuukira ogamba nti kansome ekiwandiiko neetonde ye yeewulira muli. Ekyokubiri kanzire ku kwetonda kwe. Okwetonda kwe njagala kukulambika ku bigambo Honorable Nadduli byayogeddeko nti okwetonda kwa General Museveni kulina okugirako ebikolwa. Olwaliro oba okeera ku makya n'ogamba nti weetondera abantu b'omu Buganda ng'abantu b'omu Buganda olina abaana baabwe bewawamba mu kalulu ka 2021 okyabatadde mu makomera nga tokirwanawana kuyita yadde omwezi nga mutabani wo akulembera amagye g'eggwanga yakawamba omwana wa Buganda Sebuufu Edward nga mutabani we yennyini ekkooti ey'amateeka eragira bajje Sebuufu e Masaka bamuleete e Luzira. Mutabani we n'alagira nti ekiragiro kya kkooti tekikola asigale e Masaka gy'abafiira. Kitegeeza General Museveni okwetonda kwe abantu banakubalamu value kubanga Haji Nadduli yagambye nti okwetonda kwe kulina okugirako ebikolwa bw'abanga ddala yabadde akutegeeza muki. Naye toyinza kubanga gw'ogamba nti abantu bakusonyiwe gukusinze okoze ebikolobero naye nga drone zikyawamba abantu bali mu makomera amaze emyaka 4 n'omusobe Baganda ffe bamachete n'abalala baana ba Buganda oganye okubata nga ate okimanyi nga basiira byabufuzi ebitali nayo okyaganye okukwata abo kooti beeragidde nti bate baveeyo bagende bafuna obujjanjabi nabo balemedde n'ogamba nti abantu bagenda kola kyova olaba ffe nga National Unity Platform okwetonda kwa Museveni okwetonda kwe konna kwe yakoze tukulaba nti kwa makwekansamu era twakuganye tetwakusonyiye okwetonda kwe Museveni kwabadde rejected. Okwetonda kwa General Museveni ne maama nga lwakubantu beebuuza ate ye maama yakolaki kuba naye yadde mu kwetonda. Okwetonda kwe omuntu bwe yeetonda olaba ne mugamba Katonda akugamba nti we mujja ne munsaba ne mwetonda ja kubasonyiwa. General Museveni bwe yeetonda kiki ekiremesa okumusonyiwa? Okwetonda tekiraga bunafu. Okwetonda kiraga mpisa na bwetowaze. Naye bwe weetondera gwe wasobya abeera waddembe obutakusonyiwa oba okukusonyiwa. Ekirala bw'ojja okunneetondera olina okumpa n'ensonga lwaki weetonda kuba sinza akugambye nti weetonde wansobya kino. Ani buli omu amanyi kye yamusobya. Nanti alina otuwa ensonga ze yeetondako. Lwa nsonga beeti nagaana kabaka okugenda e Bugerere. Neetonda okugaana kabaka wammwe okugenda e Buluuli. Neetonda mu 2009 natta abantu bangi ku lwa kabaka. Neetonda 18-19 natta abantu 5 mwana ne nangirira 5 mu bana. Neetonda nabba emmere y'Abaganda nenziba ente zaabwe nenziba emmwanyi zaabwe nemmala okuwamba obuyinza nenzitakayiira ku Parliamentary Avenue. Neetonda kuba Abaganda endagaano ze twakolera mu nsiko ez'okubaddiza obwakabaka wammwe ne federo ngibawe nagaana okubawa federo ne mu bizimbe by'obwakabaka mwempaŋŋamye ng'anye okubasasula ez'obupangisa ate nga mmwe ebitongole byonna bye muyina bisasula omusolo mu central government.
netonda nabasobya nnyo netonda kubanga bannaddiini sibawa kitiibwa okusingira ddala b'omu Buganda netonda olw'omutabani gwe Nazaala atawa kitiibwa bamusinga ensonga ezo ziraba netonda olw'Abaganda bannange omuli Jeno Katumba Wamala okubanga muwala we yafa nga naye yali agenda nga y'omu ku bankwasa obuyinza netonda olwa mukadde waffe Jeno yali abeera Makindye Jeno Kasirye Gwanga okufanga mutulugunyizza n'aleka n'amawulire gataddewo nti mugatanga nga mmaze kufa n'atuuka n'okwogera nti obusajja bukoze eki netonda Abaganda mu nsonyiwe kuba abantu be mbadde mutunuulidde ng'ab'enkizo nzize mbanyigiriza netonda olwa mwana wammwe Nadduli okubanga yafiirwa bakyala be mu lutalo n'abaana naye n'abaana be yawonyaawo omuli Jakana Nadduli gwe yazaala ng'avudde mu nsiko okubanga ndi omu ku bateeberezebwa okubanga nnyina kye mmanyi okufaako netonda olwa mutabani wa Nadduli eyafuna obuyigirize nga twali ffenna mu Kasaka nemuwa ekiwandiiko ekimuwa omulimu n'atuuka mu minisitule gy'alina ofuna omulimu yamugamba nti ekyo kiwandiiko tetugenda kikolerako netonda okubanga buli minisitule eri wano mu Buganda abagikulembera be bakazaki nga n'amannya okugaatula olina okubanga osoose kunywa mazzi obulago ne buweweera netonda okubeera ng'abaana b'Abaganda Abaganda abaana b'omu Buganda tebakkirizibwa kubeera mu magye tebakkirizibwa kubeera mu poliisi tebakkirizibwa kubeera mu SFC tebakkirizibwa kubeera mu kitongole kyonna kiina buyinza Muganda Muganda Katumba Wamala yogera ku byali bimutuuseeko ku Kisota Road byoba oyogerako lwaki gwe baali batwala ng'akola ki ng'akola ki Katumba Wamala be bamugamba agenda alumba abantu b'e Kasese kye kyamutuukako be yagaana bamale basindika leero kakati bw'otunuulira eyo embeera okubeera ng'Abaganda okuva mu 2021 tuli mu kutulugunyizibwa tetuyina yadde vice president tetuyina yadde Ssaaba Minisita tetuyina yadde Ssaabalamuzi tetuyina yadde Speaker yadde omumyuka we yadde naye ekiseera kyaliwoko nga tulina vice president nanti akugambye kati yeetonda naye era ekyo tasobola kyetondera kuba waliwoko nga tulina vice president nga tulina prime minister nga tulina speaker nga naye waffe oba kiraba tetubeeranga ku kaseera nga tulina prime minister nga waffe nga ne speaker waffe wabula gamba twali tubaddeko akaseera nga tulina speaker nga waffe oba twali tubaddeko akaseera nga tulina prime minister kakati kankuleetere omugenzi Apollo Nsibanga yes bwe yaliwo gundi mukimanyi nti honorable Sekandi ye yali speaker yali deputy speaker yali deputy speaker yali kozi muntereze ani yali speaker omulembe ku biseera kye ekiseera kya Apollo Nsibanga Sekandi si yali speaker yali speaker naye ekyo ninako toteekako naye ye yali speaker by then kakati mu byonna byenjagala tutunuulire ate awo nno twalina ne vice president Jeno Museveni tagambye nti netonda mu bbanga beeriti nze njagala tutunuulye ffe bye tulaba kati twaha ebyo byonna obireese ebyokwetonda kwe okwetondwa kwe asonyiyiddwa oba akomererwe nze siina buyinza bugamba nti akomerere omusonyi wuliriza nze siina buyinza bugamba nti akomererwe ekisookera ddala nsobola okusaba abantu bamusonyiwe naye ng'asoose tugamba lwaki yeetonda okwetonda kwa President Museveni okutuufu bannayuganda okumusonyiwa yandibadde akola ki obuuzizza ekituufu senga kyewabuuziza senga ansa yafunise dda Jeno Museveni okwetonda kwe yali wadde ng'ekirabo bannayuganda n'abantu b'omu Buganda kwe kuvaayo n'abagamba nti ensi gye najja okununula nze neeninula mwe ne mbadibaga
naye nga benzikiriza okusobya kwange ensi yammwe ngibaddiza mulonde gwe mwetaaga neyanzige Juma Eso. njagala nalabe Honorable Kyagulanyi nga y'omu ku bagaana okwetonda kwa General Museveni era yagambye ffe ng'Abaganda tetumusonyiye naye nawuliddeyo Omuganda eyamusonyiye Honorable twawamuwulidde ekyo yabadde ensobi bagamba nti ffe ng'Abaganda ayogera ngaani talina kapasite eyogera buffe ng'Abaganda ayogere nga ye omukulembeze wa NUP oba ng'omuntu Muganda wange Fiiki moderator affe neyanziza okusookera ddala ba panelists bannange ekituufu bazzeemu bulungi ku nsonga ya General Museveni gy'avuddeyo okwetondera saagala nnyo okubigattamu bigambo bingi naye ngenda kuwa view yange ng'omuntu omuyimbi Paulo Kafeero alina akayimba ke yayimba n'agamba nti mbadde nga muto baluli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala nseko mwana wange zanjawulo abasinga bagayita mabikka nsaamu weesembereza ng'oyawula abaffe batukola ki oba otegera statement eyo abasajja bayimbanga ennyimba ezo balinga bayimbira ddala Oluganda luli lwennyini lutuufu kati bw'ogaa nti abasinga bagayita mabikka nsaamu nzira ku statement ya General Museveni ne mukyala we Janet Kataha Museveni kye bavuddeko ne boogera eyo message awo nawo kasigaza essaawa eyo Martin Luther King Jr. yagamba kiba kirungi nnyo it is cheerful to God Katonda abeera musanyufu nnyo it is rejoicing to God ng'obadde okoze ensobi yonna nga ddala okijja ku mmeeme ya mutima gwo noweetonda ensobi yonna gy'oba okoze okulipentinga oba omuntu okwenenya kitegeeza aba ayina ebyayita ensobi zeyakola ki ng'atandise okuzeenenya naye ekituufu kiri nti njagala essaawa zino otunule ojja kulaba nga bayisewo ebbanga ttono nnyo nga bazemu bawambye abantu anti nkulaga kati ebintu ebisinze okukosa eggwanga lino kwe kutta eggwanga lyaffe mu byobufuzi ebyobufuzi bitya Fiiki mbagamba nnyo abantu abafollowinga Fiiki media eno nti nze ndi musajja munnabyamizannyo ttiimu zino ez'omupiira abawagira Arsenal abawagira Man U abawagira Liverpool ng'oyagala okutta ttiimu ya Liverpool genda otta akademi yaayo ng'oyagala okutta ebyobufuzi by'eggwanga gwe kasota political parties because political parties ze academy ezitendeka abakulembeze b'amawanga gonna era kyova bagamba teri muntu yenna mu kibiina kya byabufuzi akisinga bunene teri musambi wa mupiira asinga kirabu oba tegere kintu ekyo kati mu politics waffe wa Uganda General Museveni wabanga yavuddeyo ne yeetonda ekyamazima taseka ku mutima gwe si kyategeeza that is a pretense ategeeza kirala ate ye Janet mama Janet yadde yeetonda kikuba anti ffe mu Buganda tulina olugero lugamba nti mbuulira gw'oyita naye oba otegera ekintu ekyo kakati mama Janet wabanga yabaddeko osanga ye sekuitale w'ebibi bebikoleddwa ku bannayuganda oba otegera ekintu ekyo kati Fiiki kyenjagala okulaga nti General Museveni wabanga yavuddeyo ne yeetondera abannayuganda kisinziira naye ng'abasobola okumusonyiwa abakoze nti bamusonyiye naye nze nganze nja kugata ku ddoboozi lya pulezidenti wange President Museveni oba General Museveni aveyo akole byalina okukola bannayuganda bajja kumusonyiwa statement yakoze nti ffe ng'Abaganda tetukusonyiye si yalina okukyogera Fiiki njagala kulaga n'abatugoberera ebizibu ebiruma bannayuganda ano nzira ku statement nti ffe ng'Abaganda tetukusonyiye ono bwe twagamba si yalina okukola statement bwetyo wajiri senga agamba nti ffe ng'aba national unity platform tetukusonyiye he would have been correct Fiiki kakali njakulagayo ebintu ebiruma bannayuganda it is national interests bya ggwanga lyonna bw'okeera ku makya gwe n'owamba omunnayuganda nomata oba ova mu Buganda oba ova mu Ankole oba ova mu Arua oba ova mu Eastern obeera mu Nansi essaawa zino bw'okeera amasomero g'eggwanga Fiiki wali ogenzeko n'amasagali n'amasagali ki gy'ogimanyiiko tomanyi somero baita n'amasagali
toliwulirangako siruwulirangako toliwulirangako genda olinoonyerezeeko katuli ebiriyo kakati essomero lya Namasagali bw'otuukamu essaawa zino enfaanana gye lifaananamu tokkiriza nti bajjuliana Kanyomozi baasomera eyo Lili Namasagali yali evaamu ebitone nga nnungi yes yali nga abaana bava mu East Africa in general ne bajja ne basomera Namasagali ne ebyo byonna byattibwa kati General Museveni wabanga ayimiridde ne yeetonda bino byonna babikola intentionally kati bw'ovaayo noweetonda ku baana abali mu makomera abaana abali mu ntaana zaabwe abaana abasibiddwa abaana abali mu torture chambers Museveni kyeyandibadde akola kyandibadde kintu eki kuwa freedom naye tuze mu kibuzo kya honorable Twala wandisa complain yabadde statement ya honorable Kyagulanyi okuyimirira mu kamera n'akwata omuzindaalo oba n'ayimirira ku muzindaalo n'agamba ffe ng'Abaganda tetukusonyiye ayogerera mu kusinziira ku kinga yaani akola ng'ani mu Buganda akiikirira muganda ki yali badde agamba nti ffe ng'Abanopu oba nze nga Kyagulanyi ne famire yange erimu Babi ne Kampala tetukusonyiye naye ffe ng'Abaganda tuyimanye ekitikkiro kyaffe Kyagulanyi yafuuka ddi kabaka wa Buganda Nupu yafuuka ddi nga yeeronda katikkiro wa Buganda obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja waali ye kitaffe mu Buganda Mukuumaddamula waali ye mwogezi w'obwakabaka omukulu n'omwogezi w'abakabaka ayitibwa minisita naye waali kati Kyagulanyi ali mu kapasite ki si mukulu wa kika si mukulu wa lujja si minisita Mengo ayogera ngani okuleka omulenzi oyo kubanga yajja okutyobola obwakabaka n'okwagala okwefuula kabaka wa Buganda n'okwagala okyayisaffe Abaganda mu mawanga amalala leka mmaleyo n'okukyayisaffe Abaganda mu mawanga amalala with due respect njagala kyeyayogedde kibi era nakyo nkivumirira wano nkivumirira wano okubeera ng'akozesa ffe ng'Abaganda nga talina kapasite yonna gyagwamu bwakabaka wa Buganda njagala muganda wange Twaha tuwangane ebitibwa ng'abakulembeze kuba naye mpulira wano ayogera nti ayagala kubeera meeya era tugenda mbadde muwulira mu submission zayogedde ayise Kyagulanyi his excellency nti omulenzi oyo ayinza okuba yamuzaala simanyi naye mbadde njagala with due respect that statement are you withdrawing nti omulenzi oyo segenda jijjawo njogedde mu kapasite ya Buganda oyo aba mulenzi aba mulenzi atya nedda moderator bw'okireka bw'otyo tegeeza because nafunako obuzibu wano oba niyayita prime minister akawala yono yennyini nagula n'erimindi nga gintambula nayo kati oyinza kuyita president waffe omulenzi tulekerawo okutyobola sigenda jijjawo ayogera ngani mu bwakabaka bwa Buganda goyogera ngana kwa goli mutongole wa kabaka ne mulugunya ng'Omuganda kati yeye mulungunya nsinzidde wano ng'Omuganda okwagala okukyayisa Abaganda kyogamba ye n'okutuma ayogera ngani mu bwakabaka goyogera ngani njogera ng'omwana Omuganda ye Kyagulanyi muki yakuzibwa ali mu structure ya Buganda antigenda mpola Kyagulanyi muki Muganda tena kapasite yogera nga rukusa lwogera kwa ina kapasite bwakabaka obwakabaka tuyina omwogezi w'akabaka omutongole obwakabaka kyeki anti ze kugambye obwakabaka tuyina omwogezi omutongole bweyagala kuŋŋamba obwakabaka bwe bulina okwogera statement yo Omuganda omulala talina statement nkugambye akkirizibwa okwogera ng'omukulembeze wa NUP yayogedde ng'Omuganda akkirizibwa okwogera ng'omuntu ng'ayogera ng'ani nti ffe ng'Abaganda Buganda yo akijjawa Buganda yo yiye yagigula Epic Media. Abakyaliko mujja tusonyiwa Mayor to be Honorable Twaha. Njaga tudde ku Democratic Front. Bilala mbadde nsa tubireke. Ekibiina ekipya ekikulembera Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Waliwo statement gye nalabye nga bagikola ku mukwano gwange Honorable Mukaaku. Nga bandaga ebibiina byabaddemu. Nga buli kijjayo omu kubajja n'amaanyi okulaba nga bakiteeka ku front naye musajja wattu ekibiina ekyo kitandika okuvaayo ate bamufutyanka era olinaŋŋamba Mukaaku musaasira buli wavaayo amaanyi ge yateeka mu kino ekibiina nekino ne kino amaliriza avuddeyo mu bubi ebibiina bino naddala tetujja kwagawo PFF
kuba PFF erimu abavudde mu FDC ne badda buzze eno wadde erimu n'avudde mu DP nadda eno n'eno naye kino kirimu abatambudde nnyo njagala twogere ku Democratic Front mudakiika emu tudde ku nsonga y'akalulu ka Honorable Nalukoola okiraba wa njagala oyogere nga omutunuulizi w'ebyobufuzi singa omuwagizi wa NUP. Well, nze nakugamba ne luli program gye naliko wano omuntu bw'afa tebamukyusiza ddwaliro nti kati mutwaleko eri osanga anaawona mulambo tebagukyusiza ddwaliro bagutwala mu mokyari negulinda abagukima baguziika. The proprietors of the Democratic Front DF mirambo mu byobufuzi kakati tuyinza kungamba nti tugikyusiriza eddwaliro tugijjemu NUP tugiteeke mu DF giramuke naye balinayo ababaka ba palamenti bali ku kadiyani ya NUP. Honorable Abedi Wani kati yalina kibiina nga tujja okwesimbawo yayina lwaki teyakyesimbirawo People's Progressive Party lwaki teyajja na kaadi yakyo. Honorable Mathias Mpuuga bwe yali ajja mu National Unity Platform yavaawo Democratic Party yali w'amaanyi wakati we n'embidde hold on nga batandise omusingi baba yali w'amaanyi nga bwe batugamba nti kamala byonna mu Greater Masaka lwaki teyajja nga independent. Honorable Juliet Kakande yali amanyiddwa mu byobufuzi political failure naye omanyi namumanyi babaali bamaddeko mu DP twamumanyanga abeereeyo myambera byakkunga kakati nze ndowoozamu ekintu kimu nti omuntu bw'amala okufa mu byobufuzi ne bwemukyusiza ekibiina ky'ebyobufuzi okujja ng'omutwalamu ekyo ekirina amaanyi ag'abantu kyova olaba nti Abedi Wanika yali yesimbyewo kuba pulezidenti emyaka ndowooza ebisanja 2 ku 3 ng'ajja n'avuganya n'asemba yali 2 n'ajja n'avuganya n'asemba luno bwe yafuna ku kibiina eky'amaanyi g'abantu National Unity Platform yasobola okuwangula. 2026 yali wakuna 20 naye kikulu nti teyateininga office eyo. It is because of National Unity Platform nti abaami bonna abo boolaba n'abamu ku baliyo kwaba baliyo Mabike eyamugjayo yali National Unity Platform nga Ibrahim Kasozi amaze n'okumugjayo ekisanja kimwe mabega. So kikulaga nti abantu abo bonna aba political failures mirambo mu byobufuzi. Kakati omulambo gw'ebyobufuzi ne bw'ogukyusiza eddwaliro n'ogujjemulago n'ogutwala ensambya tegujja kuwona. Babadde bakava mu DF kakati bagenze mu DF. Kati alliance we bayaganye ne bakola ekibiina ky'ebyobufuzi katubalinde mu kalulu bannayuganda bagenda kusala. People power teyagaana. It is fine. Katulinde bakosa alliance yaabwe eyo n'ekibiina kyabwe eky'ebyobufuzi tulabe gye kibatwala. Abasajja ba DF oyina olaba we bagenda essuula empya yagguddwawo era kati osobola okugamba nti aba NUP be yawuddemu ebiwayi 2 saidi y'abatategeera n'esigala eno abatimu ku kategeera ne badda eno. So mu mbeera eya bulijjo ombuuzizza kyaki abantu balaba ategeera n'atategeera era abantu era bajja tuwa mu comment section sebo bwe dayogera nsiriza mu mbeera ey'ebyobufuzi n'obukulembeze waliwo essuubi nti abantu basobola okutandika otegeka abakulembeze ng'ekyaliwoko emabega mu DP. Waliwo ekiwayi kyali kiyitibwa UID kyali kiteekateeka bakulembeze oba kyali kiteekateeka bavubuka abeeyubula ne bayingira obukulembeze Uganda Young Democrats. So kati bw'otunuulira obulungi DA erimu ebintu 3 erimu ebintu 4 erimu ssuubi omuntu eyali agoberera ssuubi leka nkikunnyonnyola okitegeere eyali omwogezi wa ssuubi taliiyo eyali akwata ensawo ya ssuubi taliiyo
kuba Ssuubi mwalimu abantu bataano by the way bonna tebaliyo balinga musanvu no ndi ku bataano abatali eno nanti kati mbadde njagala nze nkunnyonnyole ekyo kitegeere ekinene nnyaba obwomu nanti njagala nkikunnyonnyola okitegeere erimu Ssuubi olw'obuntu obwo obwalinga bw'oyinza ogabukala bwe baali balina erimu DP Green erimu Nuupu okuba nti abagirimu oba bagikulembera bavudde mu Nuupu nebeeramu ne UID UID yo njiwulira DP njiwulira Nuupu njiwulira n'Essuubi sijiwulira nanti gwe togiwulira naye kati nze njikuwa kuba waliyo abantu babiri abali mu Ssuubi eyo si nsonga ekikulu waliyo abaliyo abataano bonna baliyo kati ddayo okola risaaki yo wetegereze Bukala ow'ekitiibwa Katikkiro bwe yali eyawummula ndudde ku Ssuubi tudde ku DA va kulanja nanti nkubuulira DA egenda teekateeka abakulembeze nga be bayimirira banjawulo tulina we tulaba DA esobola obutakola bulungi nnyo mu kalulu nekola bulungi wa nekola bulungi mu kuteekateeka n'okulaga ensi ebituufu naye abalonzi omugaso gwayo ki biri ebintu bibiri ekibiina ky'ebyobufuzi omulamu omukulu kuba kwata buyinza omulamu ogwokubiri kuzimba bakulembeze nakufuna bifo nze ejange gyenjagadde okukozesa gyegyo n'ebiri okuzimba abakulembeze n'okukwata obuyinza kirimu nofuna nanti kirimu nofuna ebifo kirimu nofuna ebifo naye okuzimba abakulembeze ate tekitandikira mu kufuna bufunyi bifo omuntu asobola okubeera nga talina kifo ninga mukulembeze kati bagenda zimba mukaaku sigambye mukaaku mabike sigambye mabike nkugambye bakulembeze kwabo bonna tekuli katabangako mukulembeze mu biti ebyenjawulo mukaaku yakulemberawo genda okinoonyereze asobola okubatabangako memba wa parliament naye nga yali abaddeko omukulembeze yakulembera ekibiina ky'abayeekera ne baba ayogedde ekyo era nabwo bwali bukulembeze ekyo nakyo bwali bukulembeze so kyenjagala tutegeere ffenna nti DA kirooto kya ntiise okusingira ddala NUP okusingira ddala NUP njagala weetegereze bino kambyogere leero weetegereza abakulembeze bangi abagenda obutaweebwa kaadi za NUP bagenda kukwata kaadi ki abalina obutakkaanya ne Kyagulanyi olowooza bagenda kukwata kaadi ki abaagala ebyobufuzi naye nga badde batya omusingi oguliwo ogw'abadongo nga baagala bukulembeze na byabufuzi ebiri ku musingi omulungi olowooza bagendagendawo bagenda mu DA bangambedde mirambo okumanya n'okutegeera byanjawulo omuntu asobola okuba nga sinagenda wajjuma walabye abavubuka envoomoolo myaka 16 17 14 ababadde mu kutongoza abali mijoozi ekyo kiraga nti bagenda tutandika n'abavubuka bagenda tutandika n'abavubuka era nze saakitidde bwe baba nga babaddeyo naye nze bonna bennalabye babadde bantu bakulu obutakiteeseegeza bwewagira sebo si bempagira wampise wano nga badde leka mmaleyo ne kano DF ekisinde ekizadde DF siri wa DA era siri wa DF naye kyenjagala obunzika nakyo nti DF ne DA nze njirabamu essuubi era mbasaba okubeera nga banywerera ku nsonga ez'okuteekateeka n'okuzimba obukulembeze obw'enjawulo oba obugunjufu era basubire ntisaba yonna obeegattako nze mbasuubira okuleeta ababaka ba paalamenti abasukka mu bataano nze just kyenyaga bagamba nti saawa yonna ojja ekyo kikyo kusuubira ndi maaso wano genda kyankala nenandala mafaabi yayogedde naawe Honorable Juma nina ekyenjagala okubuuza kiri bwe kiti PFF agenda kucyankalana nani nzira kambuuza Juma ekibuuzo kyaye PFF bwe baali bagisaba okulula
ebigambo byali bitono ebigambo ebyali ebingi byava mu honorable Twahono yavayo n'agamba ebakizadde we kifiiridde wadde kati ndaba kitandise okuvujja PFF tenaba kutongozebwa officially kuba tebanafuna certificate tennafuna naye bali gazeti era anti kyangu neffe twewuunya n'okwewuunya obwangu bano bye bakozesa anti awo wenjagala okujja ndi PFF bwe bamaze ogirangirira ne bagigazeetinga tewali yajoogeddeko naye abantu bwe balabye nti DF evudde mu green doza green party something abantu ekyo bakyogeredde nnyo naye ne beerabira obwangu obwaliwo nga NUP eva mu NURP ng'ate abakyusizza kino neeno baaliyo lwaki ebigambo bingi eri DF waliwo okutya eri ekibiina ekyo Fiki neyanziza okujjako njala kuzayo ka collection kati nnyo wetwasi Kipsiro teyabadde kapchorwa twamusanze Buko Buko it is in Sebei sub-region, one of the districts ezikola Sebei. Kati Sebei ina districts ezi ina Buko eringa ku nsalo ya Kenya ne Kenya then noja kweni eri makati then capture nayo neddako. Okay. Eyanza kukatereza. Kati Fiki okusookera ddala njagala kujjukizaamu ku submission zange ze nakola ke mabegako wali nga nkunnyonnyola ekintu kye bayita knowledge structure. Bakuteekamu kye baagala okole ki? Kati batutaddemu ki? Gwe kye baagala otegeere tebaagala okisukkewo. Nze nkubuulira ebigambo byange Fiki era n'abatugobera ku Fiki Media. Obukodyo obukumidde Mwami Museveni mu buyinza. Obukodyo obukumidde Mwami Museveni mu buyinza nekiri kyombuuzizza. Kankubuulire edda twalinga bato nga tuyimba nti gw'olidde ensangi. Baba sinnalya nsangi. Bwe nfukumula ekibuto ng'ate muli nsangi. Sebbuto buto emabega yalidde ensangi. Temwakayimbangako? Akayimba. No buto wuye kayimba. Edda nnyo twayinga tuli bato twayinanga bana abasajja baleetanga buno twe batusanga ku maaso ku kamera ne babajja wawo Makka. Okitegeera? Bakola bata? Balina bu kamera bwe baleetanga. Naye tusa ku maaso ne bu film. Yali akyali muto. No abijjukira. Ne oyina nanyola tip olabya ngwayo nusu ebi. Ono wakati edda akosakala wa ngabula batabwe zimeru we twalinga tukyali bato galubindi nga bobambala boti ano side waliwo akantu likanyola kati wanola ekintu ekipya aga kati awo tuli Makka nakanyola naga kati tugeze Madina nakanyola naga Washington twasasulanga nusu ebi twahayabira bo twahayabira nga tubiraba neka kati kyenjagala okulaga Fiki n'abatugoberera abamu awo twavaawo nze bwe ndaba PFF nendaba DA nendaba DF simanya nani those are all Museveni at work obo kitegeera era ekibiina kya National Unity Platform versus NRM and others lwaki NUP yote tujiyita Museveni at work kakati nze njagala okulaga Fiki woba ofumiitirizaamu ng'obadde Munnayuganda ng'ofollowinze politics wa Uganda ng'obadde omufollowinga n'ebigenda maaso wakati wa NUP okuva Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja nkakasa edda batubuza compare and contrast bw'oba muyizi mutuufu you can compare and contrast ebyaliwo n'ebikola ki n'ebiriwo essaawa zino mu politics wa Uganda nabanga ebitakyuse nnyo waliwo ebikyuse muganda wange ekyaliwo mu 2016 kwayo 2016 nalabako nga Kabanga lyetumira abantu nga bali ku kkubo Fiki nga bali mugoberera Dr. Besi we tugenda tu compare and contrast ebintu ebyaliwo tuyinza okusulawo wano lwaki bino byawukanye nti tuli digitalized kati tuyina social media erage ebintu naye oluli abantu babakwatanga anti era Fika kyenjagala okulaga babakwatanga essaawa zino kati babakwata naye essaawa zino ensi emanya era ne ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform nekikola follow up nekifollowinga yebaganyi ne bagana okubata abafadde ne babakola ki ne babata so ekibiina kyokka ekivuganya General Museveni kiri kimu kya NUP NUP ku mazima n'obwenkanya kikibiina ekivuganya General Museveni amazima n'obwenkanya DP ebyo ebyasigala mu benzi za alubamu nti twalinako benzi ogiraba ng'eri mu alubamu naye bagikola kati togikola ki togiraba kyenjagala okulaga Fiki
n'abatugoberera obudde tulina butini naye njagala kulaga nze view yange nti byonna ebibiina byolaba byonna bya speed gye bakozesezza okuleeta ekibiina kya mpuuga biri PFF byonna ebigenda mu maaso ebyo byonna games ziri atuwaka njaga kuwa ekyokulabirako fiiki n'abatugoberera tuli basatu oba tuli wano tuli bana fiiki ng'olina enkoko nga nange nina enkoko nange nina enkoko nga tulina ensolo ekinyonyi ekiri oba ekisolo ekiri enkoko zaffe kiki tulina okukola tulina okutuula wamu wali tuzimba ekibuga kyaffe ntuzikuuma ne tukuba ekisolo ekiri enkoko zaffe ne tukijjawo ne tulunda bulungi enkoko zaffe kitegeeza kati kinayogezaawo okulaga kiri nti politics wa Uganda n'ebibiina by'obufuzi byonna bizaaliddwa ebibiina ebyenjawulo oba kitegere ekintu ekyo nti DP ezadde simanya DF nezaala DA nezaala ebibiina ebyala ebyenjawulo naye ne FDC nezaala ekibiina kya PFF oba tegere ekintu ekyo naye nga the cause of the problem is what omuntu atabula ebintu ebyo yazaala FDC PFF simanya PFF FDC yazaala PFF ani yazaala FDC FDC yava mu NRM ani yazaala NUP NUP yava mu LDP oba kitegeera kakati obuzibu bwonna buva nti General Museveni yaleeta ssente nga naffe zeerawadde mwami Mpuuga zijje mu NUP yakwata ssente zeyawa Banandala Mafaabi nezisaanyawo FDC ne bakola PFF n'akwata president w'ekibiina n'amuteeka mulimu n'amuwa omulimu NRM ekibiina ne kisaanawo bwe kityo kikyengeza okulaga the problem is one is General Museveni kyekisolo ekiri enkokoza eruma nnyo nuupu Museveni atuwaaka lwaki ebaluma nnyo ate teyina weetulumira mutugamba nnafu bafu ffe teyina weetulumira mubalumba enkya ne fiiki teyina weetulumira information because kyenjagala okulaga teyina weetulumira kyenjagala okulaga olaba bannayuganda that's why president waffe yagamba nti bwe munaagira ghetto netajja mu parliament ejja kujjawa ejja kujja mu ghetto kati abantu ba politics ba Uganda bannayuganda batugobera ku Fiiki Media wano aba 216 si 221 entegera y'ebyobufuzi aba 221 si 226 era mwami twaho no abakola submission bamuweyinga n'amupima api ne bagamba laba Museveni atuwaka kapo mulemu nzije on pay information itself